exclusive gwe mukutu kwe tukyali tulikyali ne Uncle Kato naye nze tajja kuŋŋaana kumuyita honorable kuba oba ayagala oba tayagala mu byafaayo ogenda kwogerebwako nga honorable eyaliko njagala babyogereko bwogezeeyo naye nga sitemunsuduyasudiya nze ndi musajja mugezi by the way I'm not a fool n'ozimba enguudo mu Lubaga ebyo byonna bya kisiru sikyagala nakubijjukira n'okubijjukira nabaleka manyi oli yagera n'ambuuza bakoledde kituwali kye nabakolera Uncle Kato nze nkugamba bino ebigambo wammanga aba boda be wayamba bonna be wapulira boda abatakusiima just eno yali weevu yakuswa naye Uncle Kato ogenda kuddamu oyimirire kati brother nze ni mutabani wo neero mutabani wange aba brother wange ate nze ndi solid nina solida kugamba brother wange kati kyenjagala okukola abasolida bangi from different parts of the country bampeereza wano ka message ojja kalaba they sat somewhere ne bagamba tuzeewo solida kugamba midist okujjako ki eri part eya politics solida is a mobilization tool a mobilization tool eyamba abantu okukyusa obulamu bwabwe so ngenda kutandika okutambula eggwanga lyonna obadde wa mukisa nnyo mu program yeno nembeera nga mwenkyogeredde so ngenda kumuvinga eggwanga lyonna paka ggulu nzuukuse ekisinde kya solida again tewalidde okulya ntya tewakubye luseke solida yange ate kakatuseke kutereddemu sente nze nina sente zange ate bano basolida tebeetaaga batugamba akaluka kuba tokyayina sente akalula abantu sente baalya nnyingi baali eziwero 8 baalulya wano nga bajja wano bajja 2,000 ne bajja mmeka ekisinziira olwo bena wange 2 bena wange 5 bonna tebakuwa kalulu bonna teri they ate my money and they ran away but there's no problem bebeera mu politics ne Uncle Kato wafunamu okufuna mu parliament wafunamu senga nagenda kino ekisanya ekyokubiri mwenali badde nfunyemu naye kino nali investinga naye investinga bubi embwa z'abalonzi wafanya ku kalifa ate olina akumegga kalifa nali siina kya by the way kalifa mu be nali ndowoozaamu nali siina by the way nali siina muntu n'omu gwe nali ndowooza I was too oba ngambe nti oba nali too confident nkusinziira ku bintu byenzize nkola ne bannange byenda bye bakolaakola awaala abantu ne basigala nga babafaako babaagala nafuna mukisa mubi nti ero constituency ate tegenda kuddeyo kutereera kubanga byeriko saagala nnyo byogerako kubanga bw'obyogerako oba ozimba oli aliyo ate nga twagala abeeraawo mu Bolivia twagala abule naye bafuna omuntu omulala anaabafuga ogenda koma obira biri mukaga nedda sewo newe nabo okukomawo sikomerawo Olubaga nkomerayo walala ogenda komerawo wa njagenda eggulu nja kwesimba Abaganda abalabika tebakyanjagala kaŋŋende mu Bakyoli olwo bakutuma erinnya ki ebukyoli bajja kumpita Bin Khan nze Bin Khan jangu wano yagenda n'ensimba eyo balina omukwano muyitirire waliwo Katonda yantonda nga ndi loved owulidde ina gwe nali ŋŋamba ne mugamba tulina abantu babiri ne Uganda Uncle Kato ne Amoti ensi bwe batunulako obutunuzi bweti musesa busesa Katonda oba yabakola atya oba yabawumba atya Amoti ansesa okukamala tulinayo komedi gwe tugenda okukola okyayagala okukola komedi ati nze gwe mulimu gwange gwe nkola nasoma ebyo nze nasoma kuko okusanyusa bantu
That is my job. Ekyo vola wano ku TikTok ebbanga ttono nnyo gwe abantu boonoonyeza emyaka 2 nze mbafunira mu mwezi gumu. Oli brand y'amaanyi anko brand content kuba bino bye tuwogera si buli omuntu abyogera era ogenda kulaba akantu ko kano ogenda kateeka ku gundiyo ku CRUZ olabe bwe katambula naye ng'obabuuza biki bye twayogedde eby'amaanyi CRUZ kabadde awo keesesa somanye kaba keesesa buli kaseera kyekikansessaako oba kafaanana maama waako buli kaseera kaba kaseka buli kaseera naye otolozanga Kato mutasobola okubeera naawe karakita yensesa nnyo ka laughing monster kali awo kasesa kaba kasekaseka buli kaseera so kaakati TikTok eyo mu maaso egenda kuvaawo wajjewo ate ekirala waliwo kye waŋŋambye Venance bakira gwoli mu guno nakawuliddeko fizo ye yakaŋŋambye waliwo akapya ate k'Amerika bakati baagala kusangula kana ak'aba China bakagirewo omanyi olutalo lwabwe they are cold war in digital. There is a cold war in digital. America ne China. Kato oli up to date sebo anti nze buli bavubuka babeerawo oyagala obeerewo kyesaagala kwe kutumanyiira nga bo bwakajja nobadde buli munnappi wano nga tubasiba nnappi mufuka mu mpale mukola buli kintu kyonna mu mpale netubagira naye kati mumaze okukula mukuze ate mutugamba nti ffe tuveewo tuviirewo lwaki tuvaawo tulagewa tugende ku Jubuta watali oxygen advisor nga muli eri waggulu katugotolaba okwadvisinga ngo advising omuntu gwosinga nakyo kikutama advising omuntu omusiru kikulu business gye mwajjamu teriiko myaka ene ya performing arts teriiko myaka era mugenda kubona abo ennaku eri mu basiru mwe Katonda bye twazaala kuba abaana baffe twabazaala ne bakola ebyekisi oinayo omwana ali famous ku TikTok mbana abo teriyo ate gwe nina akola apps mwana wange ze digital engineer akola apps zino bino bi app bino byonna bimukola wamusomesezaawa yasomera King's College Buddo ngamba university asomera Muzebweru ali wano naye nga asomera ali affiliated to other universities. Toina omwana we asomedde nnyo ku university za wano gwe bali abaana bange abasomera wano naye wano ekizibu kyaffe tetusomesa abantu kuyiiya mirimu muntu omugamba nti kale gwe teacher wuuyo teacher n'ogenda teacher omusindise asomye physics naye tasobola kuyiiyawo kantu konna kakola mu physics oyo gwe yasoma so kaakati awo ne tubeera nga ndi kyova olaba nze ebintu biri bisatu ebigaggawaza abantu production, service delivery, kino ekirala tekiwaliwo bakiwandiika naye nga kyekikulu ennyo obubbi. Ogenda kuyigiza abuuka obubbi. Olwedde babba dda. Omwana alina emyaka 23. Alina $1 million yagijjawa yakola kiki? Babeera okwo ku kompyuta ne babba. Bakola lwaki otaddeko obubbi? Tasobola gaggawala nga temuliimu ddiiru. Ate eddiiru eba etegeeza obba bafala b'okubyeko kyekyo ekibeerawo. Kati gavumenti ya Uganda ogiraba? Omanyi obubbi bwekola ku bannayuganda gw'obumanyi? Senga otuulawo n'obalabo bazimisolo n'olaba obubbi ng'ate yeekugamba mu litaani egenda kukoerayo oluguudo, egenda kuzimbira egundi, ekuzimbira biki, naye ogenda n'obitunuulira ku ssente zewawaddeyo n'ebyekolera n'obungi bw'abantu abaasasudde ssente ezo n'ogamba kaguta bakube ssebo, bakube ssebo, ssebo kaguta bakube, bongera obakube, yongera obakube.
bannayuganda mu Uganda nsi yonna omuntu olina okuba nga olina muko omukono omuwanvu gwe mbuulira America sente zeefuna ezijjawa America bazikola ddi ogenda okuwulira nga yegenze mu Saudi Arabia ebimundumundu ebifuufufu era nga ayagala kubabba nebabba ze sente zizimba America Germany sente zijjawa bonna balwanira Congo kyova olaba omuntu anaagaggawala mu nsi bw'oba tobbyeko ku Congo oba tolina kyojja kukola era nze kyova olaba njagala kumala programu yo genda Congo nenakoyo okubeera ne bannayuganda abaavu bwebwafu ng'ettabu tebumanyi ssente bwe bazikola buli kaseera bukola ebintu byebimu oyagala genda Congo okole ki sebo nze nsula mwandaki ya Muhanga Kayanja Muhanga nsula mwandaki ye era nga ntambula naye buli wakagere ave Congo bw'abanga agamba nti yavuddeyo namuggo nange era nja kuvayo n'omuggo kale kikyenyini kyoyagala Congo ugolodi ogenda vayo naye ng'omukutte omukutole ogenda teeka mu nsawo zeetaaga kuki gola ADF baali baasalasalako eyo olowooza lwaki tebaagenda walala ne basalawo bagende Congo ADF naye yagenda kubba golodi era ebadde ngagga nnyo gavumenti ebba bannansi ne yeesasula ssente oyinza ogigattagatta ku buvulu bwammwe wakavulu kike mwali mukoze katonga wajjuzanga kale kankatubale twali banaku tetwali exposed ba musician tebali exposed ba dramatist tebali exposed babadde mu bulamu bwabo bwakugabana milioni 2 abantu 5 abantu 10 nga mugabane milioni 2 ate tuzigabana tutya fene tulina sente nena kuba abantu babeera batumanyira batwogera tetulina sente amanya naye nga sente temulina tetulina we don't have money Vera kyovola nze government njagala tuteeke ku payroll nga bwesasula abasawo naffe tusasule nange omulimu gwe tukola munene ogw'okusomesa bannayuganda bonna gwomanyi okutonda perception ensi kwetambulira omanyi kyekitegeeza do you know how big that thing it is omanyi lwaki Uganda eno kati ebafuukidde tabbu kuba government teteeka sente mu showbiz government teteeka sente mu bakomedian batandika okuzanya ebintu ng'ebintu biraga national development theatre for development okitegeera baba tunagenda bwe tuti ujja kulaba family zonna nga nfu buli omu nga mufu taata n'abaana tebakyakwatagana maama abaana baagala kutemula taata ali mukuzi yatemyeko taata w'omutwe ekawempe mbwakuba nnyo maama ebyana ebirenze oba tuzaala muki gwaginyumiriza story yabadde etya omwana kawugambo bataata yabadde ayogerako ne maama awo ndowooza nga aludde okubaako n'ebintu byamukolera namugamba naye munnange lwaki bwe tutuuka mu buliri oyambala jiini n'oyambala jiini n'obanga agenda mu lutalo oyambala jiini n'oyambala short n'omala n'oteekamu n'ennikabuka n'ogiteeka munda munnange kiki kye nakola nanga wanyiiza nnyo bonalaba biki nga bali awo bayombayomba kakati mundowooza mu kuyomba omusajja ayinamu akasunguyira n'agamba omukazi n'amukoonako ku kibegaabega omukazi naye n'amuddiza oli ekivubuka gye kyavudde eri nga tekirina ffe twakowadde okubonyaabonya maama omukazi eno bw'alaajana maama bannange taata wammwe ali wananzita omwana yazze najjambiya nga atemako taata we mutwe ye influence ya TikTok influence ya Facebook ebyana bya Nuupu muli bibi kiki okutemako kitaawo omutwe kiki ennyo kyofa
ate nga naawe oli musajja Katawo okoze mbubi sinti oli yamutemyeko wanupa muleme kubuzaabuza nsi ebivubukavubuka ebisinga biwagira ki abamusiba politician tebali mu politics man leka kutufuula bafools man tutegeera nnyo man mwe mujjudde abantu bonna kuba mwe musinga okuba majority kyetubagamba mweddeko mutuwulirize era nze ekyandeeta ku TikTok kumpuliriza kuba kati bwenjogera bino wendo abasirusiru abamu bajja kunvuma n'abaana byekyogedde ebyekigwagwagwaga genda osomesa abaana bo genda ogambe abeewuwo naye era nga nkikugambye nti step up man mulekerawo okukola ebyekisiru mulekerawo okukola ebyekisiru muwulirize bazadde bammwe muwulirize abantu ababasinga muwe abantu ababasinga ekitiibwa because teriyo generation yonna erivinga nga eriwo yokka waliwo omuzadde yaŋŋamba bwenkusanga nga nkubuuza kino ekibuuzo abazadde abaana baabwe ensangi zino buli muzadde omwana amugamba ayagala zanya mizannyo abawala baagala kujja kuzanya mizannyo abalenzi baagala kujja kuzanya mizannyo sooka olabule ku bazadde tandika ku baana abawala biki ebiri mu mizannyo ng'otadde omwana wo n'omuta najja n'ayingira katemba no emizannyo si mibi n'akatono kubanga emizannyo oba ogenze mu ssomero kyova olaba tetukwatagana na ba stand up comedians kuba ba stand up comedians bo kyebasazeewo tebalina musomesa tebalina teacher tebalina muntu agamba nti akati ono yababuulirirako ti anaabuulirira some sense in your heads mumanyi nti naffe tulina ba principal baffe kati nze ndi principal mu solida onvuma otya mutandika mutya okunvuma I'm a big person in this country I have been here for 35 years nga nkola omulimu gumu art n'okuyimba art nanti performing arts nogwe tukola mutuwe respect ate kati bye mwagala okukola ku TikTok ffe tubikoledde emyaka 35 mwe mujja buzi okubikola ate temubikola na bulungi abasinga mubeera kuno ne mwevumaavuma so ate TikTok mwali gikozesezza yes mutekeko ebyekisiru naye mutekeko n'ebyamagizi ebibayamba muntu abeerawo atya life omuntu agibeeramu ati what is the major principle of life ebikola obulamu mutegeere kubanga eno gye mulaga bona mwana mwagala ennyumba ze mwagala okuzimba twazimba dda obuliri obulungi bwe mwagala okusulamu twabusulamu dda obugundi byonna ensi gye mwagala okgenda mu America Boston ne wawayo yonna twagendayo dda America yonna twagitambula dda Bungereza twagimayiza Germany twagendayo Sweden twagendayo ate mwajje mu dreaming okukola ki okugenda naye ate tubagamba nti wane wammwe wewasinga okubeera obulungi nawe omuntu ava wano n'agenda nina mukwano gwange yagenda eyo Dubai musajja mukulu ne mugamba tojja kusobolayo bintu by'abaana bato tobisobola gwe kyoba okola funa akabanjako otandika okulima muwogo n'ebintu byo ubeere ate odefininga obulamu bw'oyagala okubeeramu kati nze obulamu obulamu bwensigazza bwenjagala okubeera mu kweyagala I want to be happy njagala kubeera abantu bakubira music omulungi ate live music njagala kubeera mu Africa njagala kubeera awo ng'owuliza nnyimba za John Black, Eddie Kenzo, Shiba, Spice Diana, you know otaddemu atamanyi kuyimba I'm sorry John Black tamanyi That's a big star, my friend. That's a big star. I don't mind for you being your star. You know, you can be a star of fools. You can be a star of fools. You can be a star of not those people who know, who have got big ideas. Kato twogere ku mazima omwana oyo yakola ki? Talina kye yankola. Kati gwe kwera ku makya otwala omwana w'omuganda mukube emiggo muganda nti yimba nga John Black n'omwana wa Jagana mukuleetere kala gyakulabeko ajagana omwana wo ajagana nti nze sijja kuyimba nga John Black nate bona omugamba njagala oyimbe obeere nga Moses Matova wa Afrigo ajagaba na lwaki bamuyita okuyimbira abantu kati abasiru banne gye bali era sibagaana omanyi audience zanjawulo
nze appreciating John Black kale kayimba chaka John Black akoma gwe John Black am appreciating kuba gwe ebinyumira si bye bikunyumira. I want you to understand abaana ba Nuupu obuzibu bwamwe bwe mulina kuba naawe oli wa Nuupu oli wa Nuupu katonze sina kibiina so manyira CRUZ. I know each and everybody. I know every artist. I know every journalist bibafuga problem yammwe mwagala bye mwagala ensi yonna ebyagale kati naffe John Black mwagala nnyo ffe tutujja kumwagala ne muka video John Black jagenda okukola empya ogenda kubeera Vixen yani John Black alina oluyimba lwa follow baluyita follow olupya kati ogenda kubeera Vixen bana abasajja ababeeramu nga bakazanyiikirize mu video agenda kusasula kati ng'agamba nze mba mu followinga oluyimba baluyita follow. I can't follow you John Black. I'm not your supporter. yakola kyoma mwagala nnyo nga John Black ne byayimba sibi tebinyi kalo yagala atereze nze ndidda yagala atereze eki yenna tulina omutereeza yenna kubanga bw'oyimba nga ofulatinga you are flating bwabwabwa bwebwebwe bwabwabwa bibubwa John Black abubwa John Black bro wotawo wavaawo wotovu watisirodo wotoso kati nze so anyumira bana boy akunyumira tanyumira nze nyumira abayimbira ddala music kati olaba akayimba kan run for you I run for you bichi that is a very wonderful song a very wonderful song. It's a very wonderful. Nanonya nokanonya engeri gye nnyinza okkakopamu nenkakyusa oba mu Luganda. It's a very wonderful song. Doing a story. It has got a story. kankole ebipande kutimbe Obuyimba bwadda naawe. That song is a very old song. Lukusinga naye tolwagala ndwagala nnyo. It's my good song. Nalina kye nali ngamba. Manyi ennyimba zange lwakuba gwe toziwuliriza tezifaanana abantu balala bonna. Nyimba ku ebintu ebiri weird abantu ebatasuubira kati John Black kye nali njagaddeko nti yaleeta eddoboozi eri unique yes webale nyaawo yaleeta eddoboozi eri unique naye ate n'atalimanyisa kulukozesa kuba nze am a director. Nze ndi director wa music. I'm a music composer. I'm an arranger. So kakati oyo nakibuuza abaana bagamba kale oba ayimba nnyo mugamba abaana bamwe bakoppe eddoboozi lye bayimbe nga ye. Okimanyi gwe CRUZ toyinza kubeerawo n'ogamba omwana wange yimba nnyo nga John Black. Obeera nga muyimbi nnyo nga John Black naye nsobola okugamba omwana wange njagala oyimbe nnyo nga Geoffrey Lutaya njagala nnyo oyimbe nga Misa Kisemakula. Liam voice omumanyi ye voice yani yayimba kayimba ki Anko Kato abaana kati bali ku TikTok okwo tubamanyi nabamanya kuliko Liam voice kuliko Aninoni kuliko Victor Rose n'ebinnyanya bye beetuuma tebijja kubayamba. Victor Rose kati Victor Rose byebiki gwe namubiru Gladys ate kikutumya Victor Rose kiki olwo tugambe tuta nti bakumanyi nnyo n'ebintu ebyokutumatuma amanyi omanyi nze nabitandikiriza wano omanyi nakwatanga amanya g'abantu nenga bajjako Little Boss yangamba gowa mutu Little Boss kale kafuuyika gowa bitandikiriza nga bwenfuna omuntu nga mujjako amanya ge nenze byange nali bikozesa nga commercial nga saagala bwebonna ekyangira kugenda n'erinnya lyo Mukasa Gerard lino eryagundi omanyi mati nangume namutuuma erinnya n'aligaana simanya Priestley Eli Priestley olwo nga tumuleeta ku siini bajja ne Betty Mpologoma babiri baagaana nebagaa nze Mpologoma namuteekako erya Mpologoma siriirye Betty Mpologoma gwa mutuma Betty Mpologoma Mpologoma siriirye Mpologoma lyange yobe yani obe nalwadde oba yani alina ekinyanya kye kyali
Feibe n'agaana ne Feibe nali mujjeeko erya Feibe nga mujjeeko Feibe Nasolo naye ekya Nasolo ne kimpulikika bulungi ngamba kyo kidede. Lwaki kyakulikira bulungi? Anti bannasolo babeera bambejja bava baana b'Abassekabaka. So kati ekyo nenkirekawo bwentyo naye nga ngenda Royi Kapale ne mujjako erirye yali Nsubuga ye Royi Nsubuga n'omusimba Kapale ne mugamba ye Royi Kapale. Akati waliwo Mukasa Mukasa mulangira Mukasa Kadeeya ne mujjako ne muteekako Kadeeya Mukasa Kadeeya kuga bonna nga kyennoonya nali manager muzibu nnyo nga njagala abantu bano bwe bagenda amanya gange bagasigaze. Genda akujjukirira okwo anti ogamba nti olina nnyo erinnya genda n'eri open lye batamanyi eryange stage name gye nakuwa kangisigaze. Awo balutaya be baawona bamisa ki ate baawona ki tebalina kibaawona bagenda era agange ge nalimbakodde tebagenda nago no misa kinali mujjeeko erinnya sizanya awo bona balutaya nalimba jeje nga misa ky'omuyisani oba namuyitaani oba misa kikuva buto nga kayimbi nga kayimba nga kalina obusungu bakikopo oyitirewo bakuwa emmere ate kati kikopo kikyenkyakuba ekyo kati gwe bwojjaana ewange ondaba nga nsobola okubeera nga ndeebeeta ate bwe misa kyobwakafuna ssente obwakafuna ssente misa kyeyakafuna ssente kaana kange basooka abo bonna bakusanga ng'olido ndada nze nali mukama waabwe ate era nkyali mukama waabwe bw'omuyita addukirawo misinde n'aba tadduse ne bwe mbeera ne projekiti kakati tulaba eno projekiti gye ndimu kaakati essaawa eno eya firimu nali kuluutinze full figure. ogenda nya firimu nina firimu bagiyita no divorce simuta sinaba kutandika but I'm going short tondeka mu firimu ninze kufunayo kasente ogenda nenga muno temulimu byabakazi byozanya wawezanyo wagano kola karakita yo wesibasiba mu bakazi so walikoze karakita n'okola karakita generalist yagweddalu tumanya nti CRUZ wagweddalu naye wazizeza mu byabakazi ebyo byozanya naye nze nsubira nti obizanyako katono biveeko tabeerawo karakita yo nti ebeere ey'abakazi olaba karakita ezo ezibeera ez'abakazi bw'ozeesibako ennyo zikwonoona otajjukira Mwajuma ayonsa tomumanyi wamulaba nga buzira tialina kintu kirala kyeyali asobola kuzanya okujjako okuzanya oyo Mwajuma ate Mwajuma bwe alekera gwolaba muzira waali ng'ate nga very good actress very good mwise na actor very good actor tawo kyasinga okunyumira wano e Uganda mu kubaleka ensangi zino mu baana abato kuliko bana ba romantic essaawa zino beebookya abo tebazanya nnyo banampijja gaye tebazanya nnyo guleeta abadramatist ab'omutawaana olaba banampijja kati CRUZ kankulage omwezi guweddeko tutaddeyo obuntu 5 ku YouTube omwezi tufunye 10K tufunye 1K abalabye ku YouTube baba bakusasula sente mmeka 10K ntono nnyo kunze naawe anti kyenjagala nsooke nkubuuze tutandikire awo oba ofuna sente mmeka 10K teziriimu nnyo sente zibanga sente 35 tulaba nti Abamerika batuleeta ekintu ky'obubbi ennyo naye ng'ate gw'okuweza 100K ku YouTube 100K ku YouTube okimanyi nti abantu ba YouTube eyo bagigendako dde emyaka ng'etaano emabega tebawezanga 30K yaki views ate owakana ki ku YouTube olina abantu bameka nze ni abantu abafollowing 9,200 9,200 90K 92K ofuna sente meka buli mwezi
kuba toyagala zogera mu bantu saga zogera mu kujja nga tuvudde kamera naye nga tosussa miliyoni 2 naye omanyi energy ekozesa okukola abantu 90k obamanyi energy laba ozunze olwaleero ozunze oli eno awo wonna bonna onoonya content yakuweza bantu YouTube eyo nfu system gyekozesa setting it's a stupid setting with stupid people who are controlling it eringanga bolaba actually okimanyi nga YouTube etwala 7 eyinza okuba etwala 70 ngetwa 30 70 ebawa 10% kisoboka 10% 5% akati weyagala ogamba nze ngende ku YouTube ni musajja mukulu nfune ate n'okuweza era oli w'amaanyi nnyo CRUZ nnyo era abantu tebakuzanyirako YouTube eyo kuzimba 1K tunalina ekyana kyange wano kise kimpi nalaba nga kiri okwo ku gundi ku TikTok bambi kirajana ku YouTube kigamba nange njagala kuweza 1K munyambe banange nange mpeze 1K ampune mpuyire nnaku naye kino kyagala okuweza 1K tekimanyira kumanya nti kigenda kuweza 1K kijja kufunangayo siringi 2,000 si kirungi ekintu kye tukola ekitegeeza ndi w'amaanyi anku Kato nnyo teweepanke kakonze ebino ebintu nali mbiyita byakusaaga naye okuweza abantu abakulaba olina okuzunga oteekamu omuvinga onoonya abantu abalina amasanyalaze onoonya biki kyova olaba batikitoka bonna balina okuwaana Bobi Wine kati yatunda bafune ba followers nenagaana don't follow me you fools don't follow me ane malo bavu they are fools atine Dr. Bosa mukwano go Bosa Bosa mulabidde emyaka 4 oyina abantu benjagala okubalako mu firimu nga mulimu gwe Dr. Bosa Amoti Ibu Mr. Ibu nga muli omwo eyo firimu oba eyinza labika etya very nice naye kati ekizibu kye tulina twazanyako ne Dr. Bosa twazanyako ne Ebony zaawo neera abantu akajanja kaabwe kaali katono twafuna sente naye that's not what we accepted. We expected a very big number of people. Neera abannayuganda bwe batyo bebali tebalina laafu kuba star baabwe kale okomawo ddi ku show yange sijja kudda CRUZ okujjako nga tukola a different thing tugenda kukola ekintu ekirala kyovula mbadde nkugambye nti kati CRUZ nze ndaba gyontwala tulina okuzanya oyagala kunfuula omu ku bakozi bo naye oswadde nnyo sijja bwe ne Kasuku bwatyo bwe yantandiikiriza ngenda okulaba nga buli mwezi nina okubayo akantu kempa Kasuku n'okubayo akantu kempa naye ate gwe kyenkwagalako you are an actor kyenkwagalako abe sikupromotinga gwe mba sikupromotinga mba ne tanzeka reason ogimanyi because you are an actor you are struggling as I struggle to build this house you are struggling to be somewhere ate nze mmanyi ufede tulina sente naye ate ebintu byaffe byali badde bituwa sente ebintu byaffe singa ndi musajja kati singa mutero gamba bantu singa ndi mu America singa ndi muvubuka mugagga nnyo olwa setting yabwe engeri gye bagikolamu nti omuvubuka okugaggawalira mu kitone ekyo ne talenti yo kati Kato singa n'okulabako obulabi neera n'okundaba kuwano naye tokiyita ekyokusaagala kuba gwe CRUZ oli wange anti era kyeŋŋamba nti kati wali badde ddondada nnyo kati nina dream yange ndi mu mutwe siina sente bakugikola naye Mukama yali nnyambye nenfanga dream yange eyo ngituukiriza nsiyagala kugyogera wano mujja kugibba kuba mujja kugibba munsinga sente Kato tukoleyo seri ebyaddala tuwandikeyo seri olaba ennyumba yo nene nnyo tusobola ozanyirawo seri neggwa ngani aleeta
generation yange kumpi n'ennyumba yange. Mujje muwunyire wano. CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga otulabya ALLANCRUZ gemanya Mr. Handsome munaku lwaleero nsinzidde wano omutundwe ewa Honorable Kato Lubwama eyawummula yawummula mu bitiibwa era nga essaawa zino asigadde kulya magoba ali mu magoba gwe mbadde naye ku katebe olunaku olwaleero njagala okuba nga ate mwebaza we bali nnyo taata kukkiriza kubeera ku sheeno era omukisa munene nnyo sitera kumanyirwa kunkolako interview sibyagala omanyi lwaki sibyagala platform y'okuvumibwa mba njongeddeko kati kuba otwala bagenda kunvuma eyo bebanvuma baneete muvuma anku Kato neomba nga munvuma bwe munvuma ne munzijjako ki ye muli kiki you are nothing completely nothing muli bawansi nnyo musibe bulungi